Mukama yeebazibwe nate mwenna abaana ba Mukama abatugoberera ku mukutu guno. Twebaza Mukama akyatukuumye era n'atuwa obulamu. Tugenda mu maaso n'ekyokuyigako kyaffe eky'omwaka guno ekigamba nti ekitiibwa ekiva mu kweyimirizaawo. Ekitiibwa ekiva mu kweyimirizaawo, nga tutegeeza nti waliwo ekitiibwa omuntu kyafuna senga aba asobola okusisinkana ebyetaago bye nga tayimiriddeewo ku lw'abalala, naye nga ye kennyini asobodde okubeera nga yeeyimirizaawo n'asobola okusisinkana ebyetaago bye, n'abeera nga ye yennyini ye yeevunaanyizibwako nga tutte obuvunaanyizibwa ku ebyo bye yeetaaga, n'alema kubeera nga obwetaavu bwe abusindika eri abalala okubeera nga yebabusisinkana, naye omuntu okubeera nga ye kennyini asobola okusisinkana ebyetaago bye okuyita mu kwekolerera, okuyita mu kubeera nga ye yennyini yatakabana neyeeyimirizaawo. Waliwo ekitiibwa ekyo omuntu kyafuna, ate era ekitiibwa ekyo omuntu aleka obuvunaanyizibwa bwe ne bubeera nga busisinkanibwa balala, ekitiibwa ekyo akifiirwa. Tukyagenda mu maaso, waliwo ebigambo bye njagala nnyinnyonnyole bulungi bitegeerekeke nga Bayibuli bw'ebikozesa oba nga bwe byakozesebwa mu nnimi ezaawandiikirwamu Bayibuli. Bwe twogera ku kigambo ekikwatagana n'okubeera ng'omuntu tasobola kweyimirizaawo ng'ali mu mbeera ey'obubulwa, embeera ey'okuba nti alina obwetaavu naye tasobola kubeera ng'obwetaavu obwo abusisinkana, mu Bayibuli kyavvuunulwa nti obwavu. So nga ate bw'oba osomye mu Bayibuli ey'Olwebbulaniya tekitegeeza bwavu kyokka, naye kitegeeza embeera ey'okubeera ng'omuntu tasobola kubeera ng'asisinkana ebyetaago bye. Ate n'ekyo ekyavvuunulwa nti obugagga nakyo kitegeeza omuntu okubeera nga alina ebyo ebimumala, ng'obwetaavu bwe abusisinkana n'abeera n'ebyo ebimumala. Akati buli lwe tunaaba twogera mu musomo guno nga twogera ku mbeera ey'obwavu, njagala otegeere nti tutegeeza omuntu nga tasobola kusisinkana byetaago bye, nga tasobola kubyesisinkanira ye kennyini. Ate bwe twogera ku mbeera ey'obugagga, njagala nakyo okitegeere oba okivvuunule, tutegeeza ye muntu okubeera n'ebimumala ng'asobola okwesisinkana ebyetaago bye mu mbeera ey'ebimumala. Kati ngenda kutandika okugeraageranya ebintu ebyo, naye nga mbigeraageranya okusinziira ku byawandiikibwa. Tugeraageranye embeera ey'obubulwa ey'okubeera nti omuntu ali mu bwetaavu naye nga tasobola kusisinkana byetaago bye, ate tugeraageranye n'embeera ey'okuba nti omuntu alina ebyo ebimumala okusisinkana ebyetaago bye. Ngenda kutandika n'engero, essula ya 15 n'olunyiriri lwa 15. Nja kudusoma mu Luganda, naye mwabalina ez'Olungereza enzivunula ezitali zimu, amakulu gavaayo nnyo bw'oba osomye olunyiriri luno. Nja kugezako kulunnyonnyola nga bwe ndutegeera okuyita mu nnimi endala ezitali Luganda. Naye mu Luganda bwagamba nti ennaku zonna ez'abo ababonyaabonyezebwa mbi, naye oyo alina omutima ogujaguza alya embaga
etavaawo. Mu Luganda kigaye nti ennaku zonna ez'ababonyaabonyezebwa mbi, naye oyo alina omutima ogujaguza ali embaga etavaawo. Atugeraageranyiza abantu babiri, omu alina embeera ndala ng'eyawukana ne ku ya munne, n'omulala n'abeera n'embeera ndala. Kakati ekigambo ekyo ekyavvuunulwa wano mu Luganda nti ababonyaabonyezebwa, eri mu lulimi olw'Ebbulaniya ekigambo ekyo kiri an. An nga bwe wandigambye nti an ne na ne yi, naye nga kitegeeza someone who is needy, omuntu ali mu bwetaavu, someone who is poor, ate nga kitegeeza someone who is lacking resources, omuntu alina ebitamumala. Kati bw'aga nti ennaku ezo zonna ez'abo ababonyaabonyezebwa, abatayogera nnyo ku kubeera nti waliwo omuntu akubonyaabonya, naye ayayogera ku muntu ayita mu mbeera nga yakubonaabona, ng'omuntu oyo talina bimumala, ng'alina obwetaavu naye nga talina bimumala. Nti ennaku zonna ez'abo abatalina bibamala, ennaku zonna ez'abo abatambulira mu bwetaavu ziba mbi, ennaku zaabwe zonna ziba mbi. Eriyo gwe baabuuza mu byawandiikibwa, sijja nnyo kugendayo, naye Falaawo yamubuuza nti olina emyaka emeka? N'agamba nti ennaku ez'obulamu bwange si nnyingi nnyo okwenkana n'ezaabo abansooka, naye ezange zibadde mbi. Ti ye awangaalidde mu mbeera mbi nnyo, so nga bo abaamusooka baalina emyaka mingi naye ng'obulamu bwabwe tebwali bubi, nga tebaayita mu mbeera mbi. Naye nga ono yali addamu ng'agamba nti ennaku zonna ez'obulamu bwange zenkana bwe ziti naye zibadde mbi njereere. Kaakati ngeraageranya amakulu ago ag'okuba nti omu ennaku ze mbi, ate ng'omulala batugaye nti naye oyo alina omutima ogujaguza alya embaga etavaawo. Ye buli lunaku abanga ali ku mbaga, buli lunaku abanga ali ku mbaga. Naye nga mbagaye nti ekigambo kino ekyavvuunulwa mu ngero 15:15 kyali kitegeeza omuntu oyo alina ebitamumala, ayita mu bulamu obw'okubonaabona. Si nti nno waliwo amubonyaabonya, naye ng'embeera gy'ayitamu yakubonaabona. Ti bwe mbeera nga mpita mu nnaku, nga mpita mu mbeera yakubonaabona, ennaku zange ez'obulamu bwange zonna zimaliriza nga mbi. Kaakati ekyo tukisanze mu ngero 15:15. Akati nja gwenda nga nnyongerako ennyiriri, mbagambye nti ngenda tutandika okugeraageranya oludda olw'obulamu obumu obw'okusobola okusinkana ebyetaago byo byonna, ate n'okubeera nga omulala tasobola kusinkana byetaago bye, kye twalabye nti ku ludda olumu omu ayitibwa mugagga ate omulala n'ayitibwa omwavu. Kati bw'oba osomye ate mu ngero essuula 10:15, ngero essuula 10:15, watuga nti ebintu by'omugagga kye kibuga kye eky'amaanyi. Ebintu by'omugagga kye kibuga kye eky'amaanyi. Abaavu okuzikirira kwabwe bwavu bwabwe. Ngenda kuluddamu, ebintu eby'omugagga kye kibuga kye eky'amaanyi, abaavu okuzikirira kwabwe bwavu bwabwe. Ng'olunyiriri luno bwe lwogera ku mugagga oba omuntu asobola okubeera nga alina ebimumala ng'asobola okweyimirizaawo, nti ebyo by'alina ebisobola okumuyimirizaawo, abanga alina ekibuga eky'amaanyi, abanga alina ekigo ng'olukomera olumwetoolodde, nti aba asobola, alina obusobozi obusobola okwerwanako, obusobola okweyimirizaawo, obusobola okwetuusaako ekyo ky'ayagala. Ebintu by'omugagga kye kibuga kye eky'amaanyi. Naye akatundu kano akasembayo ke njagala tutunuulire era twetegereze ennyo, kagamba abaavu okuzikirira kwabwe bwavu bwabwe.
era ez'Olungereza ze ezimu zijjayo bulungi nnyo ekintu kino nga zitugamba obwavu buzikiriza, obwavu busobola okunzikiriza, obwavu busobola okukuzikiriza. Naye nabaga nti buli njogera ku bwavu ntegeeza okubeera mu mbeera nga tosobola kusisinkana byetaago byo, ng'ebyetaago bibyo si bya mulala, byetaago bibyo naye nga tosobola kubeera nga obisisinkana, ng'olina kulinda mulala okubeera nga yabisinkana oba ng'olina kutunuulira mulala okubeera nga yabikusisinkanira. Kati embeera eyo ey'okubeera nga olinda mulala okubeera nga yasisinkana ebyetaago byo, embeera eyo eyitibwa ey'obwavu. Bayibuli etugambye nti obwavu, abaavu okuzikirira kwabwe bwavu bwabwe, nga kitegeeza obwavu busobola okunzikiriza, busobola okundeeta okubeera nga nzikirira lwakubeera mu mbeera ya bwavu. Njagala tukirowoozeeko mu bugazi ti abantu bangi nnyo bakoze bye batateekeddwa kukola, nabo bennyini bye bawulira nga tebateekeddwa kubikola, naye ng'ekibaleeteddwa okukola ebintu ebyo lwa nsonga balina obwetaavu bwe batasobola kusisinkana bo kennyini, ne bamaliriza nga bakoze bye batateekeddwa kukola. Era ng'oli amanyidde ddala nti kyenkola oba kyeŋŋenda okukola si kirungi, siteekeddwa kubeera nga nkikola, naye n'amaliriza ng'akikoze olw'embeera nti obwetaavu bwe bumulemye okusisinkana, n'akozesa amakubo agatali matuufu, n'akozesa amakubo agasobola okumuzikiriza, naye nga mu byonna ekimuleetedde ekyo kubeera nga tasobodde kusisinkana byetaago bye. Ebintu by'omugagga kye kibuga kye eky'amaanyi, abaavu okuzikirira kwabwe bwavu bwabwe. Obwavu buzikiriza omwavu. Obubulwa, embeera ey'obubulwa ereetera omuntu okubeera ng'akola ebinaamuzikiriza oba nga ayingira mu ebyo ebisobola n'okubeera nga bimuzikiriza, naye nga kivudde kubeera nga ali mu mbeera ya bubulwa. Ate bw'oba tweyongeddeyo mu maaso era mu ngero ngeraageranya oludda n'oludda, naye nga nkozesa ebyawandiikibwa nga byo bwe bigeraageranya embeera ey'obubulwa n'otasobola kubeera nga osisinkana ebyetaago byo, ate n'embeera ey'okuba ng'olina ebikumala okusobola okusisinkana ebyetaago byo nga bwe biri. Mu ngero essula ya 13 n'olunyiriri olw'omunaana luga nti obugagga bwe bununula obulamu bw'omuntu. Obugagga bwe bununula obulamu bw'omuntu. Mmanyi nti nno bangi abangoberera mujja kufuna ebibuuzo bingi nnyo ku kino nga nti naye obugagga busobola okununula obulamu bw'omuntu. Naye si nze nkyogedde, ebyawandiikibwa bye bikyogedde, nange nsomye busomi kyawandiikibwa nti obugagga bwe bununula obulamu bw'omuntu. Bwebanga Bayibuli eyogedde bwetyo tetuyinza kugiwakanya, ye tugambye obugagga bwe bununula obulamu bw'omuntu. Akati ne yeeyongerayo naye omwavu talina kukanga kwonna. Talina, ngisomye bubi, omwavu tawulira kukanga kwonna, naye omwavu tawulira kukanga kwonna. Akati nno bw'obeera ng'osoma ya Luganda yokka nga tosomayo ku nnimi ndala, kino kiyinza okukulema okutegeera n'ogamba kiki kye boogerako. Boogera ku ki bwe bagambye nti omwavu tawulira kukanga kwonna? Naye ezimu ku z'Olungereza bw'oba ozisomye, kati nze wano ninawo Name of God version ey'Olungereza egamba nti a person's riches are the ransom for his life, but the poor man does not pay attention to threats. Nti omuntu asobola okuwaayo ebyo by'alina okusobola okununula obulamu bwe, naye ye omwavu ye ali mu mbeera ey'obubulwa, ali mu mbeera ey'okuba ntasobola kusisinkana byetaago bye. Ye ne bw'omubulya nti munnange ekiseera eky'obwetaavu kijja kukutuukako, naye onaakola otyaga nti bwe kituuka kituuke,
tolina bigambo byoyinza kukozesa okumutiisa asobole okubeera nga kinamuleetera okwefaako nga kinamuleetera okwevunaanyizibwako. Embeera eno tugiwangaaliramu nnyo n'osanga omuntu, ngenda kwogera ku mbeera zaffe za bulijjo, n'osanga omuntu nga bafumbo, omwami n'omukyala, nga omukyala n'afuna olubuto, naye nga kimanyiddwa bulungi nti ateekeddwa okugenda mu ddwaliro yeekebeze basobole okubeera nga bafaayo n'okugoberera engeri omwana gy'agenda akulamu mu lubuto lwe, ng'ateekeddwa okugendanga mu ddwaliro. Mu Luganda twakikazaako okunywa ddagala, ng'ateekeddwa okugenda okunywa eddagala. Naye neweesanga ng'olw'embeera eriwo ng'omukyala amazeeko emyezi gye gyonna oba 8 oba 9 nga tagendangako na mu ddwaliro, naye ng'obuzibu obusobola okuva mu ekyo eky'obutagenda mu ddwaliro nga babumanyi bulungi, ng'omwami abumanyi n'omukyala abumanyi, naye ng'ekigaanye y'embeera ey'obubulwa, y'embeera ey'okubeera nti n'ekyetaaga ekyo eky'okubeera nti bagenda mu ddwaliro tebasobola kukisisinkana. Nzijukirayo lumu tulina gye twali mu kyalo eyo, tugenze mu kusaba okw'ekiro. Tuba tuli mu kusaba okw'ekiro nga waliwo omuntu eyazze ng'alumwa okuzaala, kaakati ne bayita mukyala w'omusumba. Omukyala w'omusumba yali akulembera n'ettendo mu kusaba okwo okw'ekiro, ne bamuyita n'ava ku kituuti n'agenda. Twalaba adduka n'agenda, bwe waayita ndowooza essaawa nga 2 n'akomawo, naye yakomawo nga musanyufu nnyo, naye nga twebuuza kiki ekibaddewo. Naye ng'ekyali kiriwo, omu ku bakyala yajja ng'atuuse okuzaala, naye n'ajja mu kusaba okwo okw'ekiro. Kaakati olubuto ne lumuluma wakati mu kusaba okwo okw'ekiro. Ye teyasobola kujja mu kkanisa gye twali, naye olw'embeera gye yali alimu yasigala mu nnyumba y'omusumba nga gy'ali. Ng'ali mu nnyumba y'omusumba eyo, ennyumba zaffe ze mumanyi bulungi ez'omu kyalo, nti wansi tuteekawo ekiwempe oba omu kye bayita ekirago nga kye kiriwo, nga omukyala bwe yali alina okuzaalira n'azaalira awo ku kiwempe ekyo, naye nga tewaliwo yadde akasuuka yadde akamu. Kyentegeeza nti emyezi gibadde gitambula ne gituuka mu 9 mulamba omukyala watuukira okuzaala, naye nga tewaliwo yadde n'akasuuka n'akamu akagenda okubeera nga kateekebwamu omwana. Mukama yamukola bulungi n'amusumula n'asobola okuzaala. Ate eky'omukisa omulungi, omwana teyazaala omu, yazaala 2, yazaala balongo. Naye nga kitegeeza ki? Nti kati abakyala abalina engoye bye tuyita ebikubiro, abazisobodde okujja mu kusaba naye nga bazze, eyazze ne leesu ye, eyazze naki, nga bye birina okukuŋŋaanyizibwa okusobola okubikka abaana. Embeera eyo abamu tugyematiririzzaamu, oli n'agamba nti kati teyabazaala, teyasobola okuzaala. Kituufu yasobola okuzaala, naye nga si embeera eyandibadde yeetaagibwa ennyo okulaba nga munno azaalira awo wansi ku kiwempe ekyo ekiddugala kye balinnyako ebigere, ate nga tewaliiwo yadde n'akagoye konna omuteekebwa abaana, nga mulina kunoonya bunoonya, tuwe ku leesu eyo, tuwe ku kino, basobole okubeera nga bateekamu omwana. Naye ng'engerwako negamba nti naye omwavu yeetawulira kukanga kwonna, kuga ne bw'omuga nti munnange otandise okutegekayo okwo ku bugoye, luluno olubuto lunaatera, watandise okugendako mu ddwaliro okunywa eddagala, nga bwe tukiyita mu Luganda twakituuma kunywa ddagala. Watandise okugendako mu ddwaliro okunywa eddagala, abeera n'ebyokuddamu bambi. Si nnyo nti naye kyeyandibadde ayagala, naye aga nti byonna Mukama yafaayo. Nzikiririza Mukama, ndi muweereza wa Mukama era mukkiririzaamu, naye Mukama alina ye obuyinza bwe bw'atwala ku bulamu bwaffe.
naye naffe abantu tulina obuvunaanyizibwa bwe tulina okutwala. Mukama alina obuyinza ku bulamu bwaffe, naye ate naffe abantu atusuubira okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe tulina okutuukiriza ku bulamu bwaffe. Bwe mbeera nga nina obusobozi obugenda mu ddwaliro, Mukama asobola okuwa abasawo amagezi okumbudaabuda n'okunzijanjaba obulungi okusinga lwembeera nga sisobodde kugenda mu ddwaliro. Siga nti abasawo balina obuyinza bwonna, obuyinza buli mu Mukama, naye obuvunaanyizibwa obumu ku bulamu bwange Mukama yabunneesigisa. Kati embeera efaanana bw'etyo egamba nti nno obugagga ndi mu ngero 13:8 nti obugagga bwe bununula obulamu bw'omuntu. Mbadde ŋŋamba nti ekigambo ekyo yadde tuyinza okkiwakanya nti obugagga tebununula bulamu bwa muntu, naye akiwakanya oba wakanyizza kyawandiikibwa. Nze nsomye kyawandiikibwa nga Mukama atutegeeza nti obugagga bwe bununula obulamu bw'omuntu, naye omwavu tawulira kukanga kwonna. Ne bwe bamutegeeza ne bamugamba nti munnange nti ye abaana ekiseera kijja kutuuka basome, naye onaakola otya? Ti buli mwana ajja n'omukisa gwe. Kituufu buli mwana ajja n'omukisa gwe, naye ate gwe ng'omuzadde gwe wabaleeta mu bulamu buno tolina buvunaanyizibwa bw'olina kutwala ku baana abo? Mukama ajja kugabirirawo omukisa gwe, naye asobola okugabirira ate okuyita mu ebyo gwe by'okola. Mu kukola kwo, mu kufuba kwo okulaba nti abaana bange basobola okuyimirirawo. Ngezaako okugeraageranya embeera zino bbiri, kati gwe nange tweronderewo eruwa ey'okubeera mu bubulwa nga tosobola kubeera ng'osisinkana ebyetaago byo, n'ey'okubeera ng'olina ebikumala. Yo Bayibuli egenda etugeraageranyiza embeera ezo. Ngenda kwongerayo bwe tunaaba tweyongeddeyo n'ebitundu ebirala by'omusomo gwaffe, era nga ngeraageranya oba nga Bayibuli etugeraageranyiza omuntu okubeera mu mbeera ey'obubulwa n'okubeera ng'olina ebyo bikumala, ng'osobola okusisinkana ebyetaago bye ku ludda olumu, n'omulala nga tasobola kusisinkana byetaago bye ng'abirekera mulala. Mu mwaka guno twagala ffenna abanaagoberera omusomo guno tubeere nga twevunaanyizibwako, tusobole okusisinkana ebyetaago byaffe, tufune ekitiibwa ekyo kiva mu kubeera nga tweyimirizaawo. Mukama abeere nammwe era abakole bulungi. Amiina era amiina. Ekkanisa eya Holy Gospel ekwanjulira School of Leadership Development SOLD ettendekero eryakakasibwa mu kubangula abakulembeze ab'omuggundu. Okuwandiisa kwaffe okwa 2026 kugenda mu maaso ku mitwalo 2 gyokka wano Endejje. Osobola okusoma n'okuwandiika, funa ebbaluwa okuva ew'omusumba wo, jangu ne Bayibuli yo n'ekitabo nga weetegese okuyiga. Okusoma kwaffe kubeerawo buli luwummula okumala weeks 2 era tusomera emyaka 2 ku ddaala erisooka. Okumanya ebisingawo osobola okuba ku 077 27 52 4 Obadde onoonya w'oyinza okuggya ebyobulimi n'ebyobulunzi ku bbeeyi ensaamusaamu ate nga biri ku mutindo, Vines Farm Supplies ky'ekyokuddamu. Ssemaduuka asangibwa Endejje Bongole okumpi ne Ebenezer Primary School, era nga tukola mu byonna ebikozesebwa ku by'okulima n'ebyokulunda. Tuwa amagezi ag'ekikugu, tujjanjaba